Ebyomuko Abdukarim Sembatya abanja bakoddomi b'obukadde 10 ez'ebintu bye yatwala mu kwanjula n'ebyo byalumiriza mukyala we tatunalubwamu okudduka nabyo byeyongedde okulanda. Sembatya gwe tusanze Namavundu mu Kasangati Town Council agambye nti okuva lwe yawasa Nalubwama yagaana okutuukiriza ensonga z'obufumbo nga mu bbanga ery'emyezi 2 bamala bombi yamusanyusaako omulundi gumu gwokka. Nga ye yangamba mulwadde infection ne mutwala mu ddwaliro okumujjanjabya naawona nawayo emitwalo 8 musawo nangamba awonye naye kenyine mubuuza ne mugamba awonye ne maama we n'amukubira essimu n'amugamba awonye era n'asigala sisunga kyasula mu ngoye. Agambye nti Nalubwama abadde ng'asula mu ngoye ng'abulako nakwenanika Gomesi era nti abadde yagumira eby'okumukuba omugongo. Nga saagala kuleekana naye nga bayinza okumpitawo mu mwako neneekuma ebbanga eryo nali mbadde naye naye nga mbadde mu kunyigirizibwa. Sembatya agambye nti Nalubwama abadde asiiba ku simu nga talina mulimu gwakola era nti abadde yeekolera buli kimu omuli n'okufumba kyayi nga buli lwabadde akomawo awaka ng'amutunuulira kyamuli. Abadde asiiba mu nju nakubeera ku masimu wabadde talina gwanyega abadde talina gwabuuza nga nange nkomawo n'ewaka n'atambuuza n'atantolya wadde n'essalaamu nga n'olumu neefumbira kyayi nemwefumbira n'amazzi okuna nengeefumbira nze muleka mu buliri. Ono agambye nti ebbanga lyonna lyabadde ne Nalubwama ayise mu kunyigirizibwa kyokka nga buli lwamugambako ng'akubira abeewaabwe ng'amuwaabira. Bako ekintu ng'akubira maama we nga buli mugambako ekintu akubira maama we tayagala munenyaako. Oluvannyuma nze ne musirikira nga buli muleka n'akola kyayagala. Agamba oyaloopa ewa ssenga wa Nalubwama ku by'okumukuba omugongo yamugamba kimu amusindika ewa nnyina alaba obuzibu bwe bufa. Ssenga n'aŋŋamba ensonga ezo mpya mu matu gange mbadde sizimanyi. N'aŋŋamba naye omwana sooka omuweereze ewa maama we bamale omujjanjaba tusooke tule mu nsonga ezo. Ayongerako nti abadde akubira ne mukoddomi we amasimu nga yeemulugunya kikono yatandika kumutiisatiisa. Agamba nti olw'okuba talina kalungi ke yafuna mu Nalubwama y'ensonga lwaki amusabye amuddiza ebintu bye bye yawaayo mu kwanjula ng'omugate bwe bukadde 10 bw'abanja bakoddomi be. Nakwata sente ne musasula ebintu ate nakomye ku ebyo n'atwala n'ebintu byange eby'omu nju ne mbagamba njala bintu byange banzizize sente batwale mukazi waabwe muwala waabwe. Kyokka ssenga wa Nalubwama nga ye Aliziki Semalago alabudde Sembatya nti takigeza n'alowooza nti agenda kudda ku buka kima ebintu bye yawaayo ng'ayanjulwa kubanga yabafuula ekisekererwa ku kyalo. Kuvubanira akafulasita n'akakeeka n'akabaafu kitegeeza mukopi mufu kati musajja kyoyo naawe ayinza kuyimirizaawo omukazi. Alengeza Sembatya nti ku mukolo ogw'okwanjula yamuleetera Gomesi ya siringi 6 n'amuteeramu n'emitwalo 2 egy'okutunga era nti yagireetera na mu kaveera akaddugavu. Olwo basenga abalala n'alyoka basimba ebbaasa ng'erimu nnusu 10 kyayise okubawewula. Omunnyo katonyeemu Gomesi yasenga yakakaaga gye yatuukuwa ekitegezo akakantu ka soda ka katoni nga kalimu pepsikoko kamu. Ayongerako nti okumanya Sembatya yabajooga n'omutwalo gwa taata gwamulemerera bo abazaala omuwala be bazisonda ne bazimuwa nga n'ebbaluwa y'obufumbo gy'akayanira bazadde b'omuwala be bagisonda. Netuzisasula mmaji certificate nga naye mulemi okusasula omutwalo gwa taata wali mitwalo 2 era baaba n'ayongerako n'azibawa nga mali certificate mulemi okupapula abuzidde yasasula mahale era omwana oyo yamuwa mahale tegenda nga fe abasiraamu teyagamuwa kakati essaawa eyo asaba ddiini. Alumiriza Sembatya nti ebbanga Nalubwama lyamala naye yamutulugunya ebitagambika. Waswa Beka Sentongo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.